Ffe tuli balungi tewali yakyama, tuli baddugavu abeerwa mu badama, tulya muceere kasoli ne kawuuye, African weather, leka nkutwaleko bebe Uganda, kunogerenkene n'amapeera, Uganda zabusi ya gurini, enkuba etonnya n'akasana kaka, nsindo ninyweza, wokutte weewubambi tonta, weweke ku mugongo, nze nkutwaleko paka e Uganda, alina ekyenyi mukimulinga ndabirwamu, alimu ekyama. Eyo style gy'oyimbiramu bagiyita batya? Ngoma nganda, R&B bagiyitaani? Sigitegeera. Mwaba bimanyi abayimbi. Kati oyo alinga oyo twandimuyise Afro Reggae. Afro Reggae. Akayimba konna kakola nga njagala kwagazisa abantu abali eyo e Bulaaya ewala, nga njagala okubaagazisa eggwanga Uganda nti lyerisinga. Uganda okawuka osanga enkuba etonnya nga n'akasana kaaka, kiri wano okka mu nsi yonna. Ebyadda. Jessica mwana wa nnyabo kuliko emugga, wadde olesega bbo wampaako nyweko, obwedda ndi mukubo mami nkulinda, emmeme n'entunduga simanyi lwaki, kitaawo yannemesa yeewako okusooba, konza obukyabuzi bandi bankusanga, kaakati ke nkulabyeko ddi ya mulongo, ako kyonkolera w'ekirabo okwagala, enzaali mpalo nadde amannya agewaka, nesulira gaba ku mazzi era ngenda, ng'omulimu nkubagita siribeera idola, mu bidongo ndi waka bibuuza abamanyi, ng'omulimu nkubagita siribeera idola, mu bidongo ndi waka bibuuza abamanyi, nabayo nabula omubiri, naye ate no njagalako ngufuna kolo, laavu nkalamata, wadde olesega bbo wampaako nyweko. Tuli ku HK Media manja n'eddoboozi yenze kennyini Hadija Kigozo kutusaako ebyagala olaba ndi n'omuyimbi wammwe akayimba yakakuba oba ng'alinganga agamba nze papa nsanyuse okulaba nange okusanga nnyo ekiriwo ndi fayini bambi n'engeri yokka oyogera mpola era ng'akayimba bwe kali kyekyo naye nga ngezaako kitiibwa kya Mukama naye nga n'okwogera ngezaako okwogera ennyo nnyo naye ng'oli musirise nnyo si nnyo nnyo njogera oba otidde kamera yange nedda baabi abayimbi tebatya kyebamanyiko abayimbi tebatya oli otya mukwano ndi bulungi amanya n'eddoboozi lwange Ronald Alimpa Ronald ng'emanya g'amatuufu gemanya ago ag'ewaka era nga geganoonya ne ssente. Wakola otya okubeera nti teweekyusa amanya abayimbi nga mukyukakyuka? Anti byennyimba biri original nali saagala bikyusakyusa. Wali tayagala bikyusakyusa nosalawo bibeere kyekimu. Okay, soko tubulireko kano akayimba ko bakayita batya? Nakalabe ka trending everywhere. Kayimba ako bakayita Sindoni. Weebale bambi. Bakayita batya? Bakayita Sindoni. Sindoni. Sindoni kigambo kya Luganda oba kya Luzungu? Sindoni linnya lya muntu. Gwe wali oyimbako soko mpeemu nze akapera ako kake ninze sina kirala. Ffe tuli balungi tewali yakyama, tuli baddugavu abeerwa mu badama, tulya muceere kasoli ne kawuuye, African weather, leka nkutwaleko bebe Uganda, kunogerenkene n'amapeera, Uganda zabusi ya gurini, enkuba etonnya n'akasana kaka, nsindo ninyweza, wokutte weewubambi tonta, weweke ku mugongo, nze nkutwaleko paka e Uganda, alina ekyenyi mukimulinga ndabirwamu, alimu ekyama, kkiriza ne kubakama. Naye omwana eddoboozi liriko original.
agenze n'akayimba nempulirira ddala nga ddala kekali kennyini kempulira wali eri ku TikTok. Omazima nga kingoyimba nga tubadde tetukumanyi. Banga kati giri emyaka 2 giweze kati. Emyaka 2 giweze. Ng'okikuba. Watandika n'akayimba ki? Kano kekayimba kakasose. Natandika n'abaafuna. Nakakola ne Spice Diana. Kekayimba kanga akasooka. Bakayimba batya abaafuna? Enensinyi tunulira nekoma tekyali amazima nabwenkanya omukozi katetenkanya bobulungi omugaga kabalirako ekuse efuse abalabayi bakenuzi amanyi kigamala byenkola noonya wendikonkona zigulirwe nze atalina nsimbi nti ngulirira okunjuna enebuuza kuba nsingako bantegeeza kiguma ne bayibo wekirambika kyomwavuka libalina kalitwalibwa omugaga nakagattako kwebyo byalina tukolera bafuna mukama wanditujunyesa okukyuka n'omukozi n'aganyulwa ku muntu yoze naye alina yayongerwako. Maama nnyabo omwana omuwulira eddoboozi gwe poza tegoera aliko ekikebiri yamanya n'eddoboozi yenze Kigozi yenze kennyini ono omwana yaliko ya trending mbaleetera biriko byokka. Okay, so kati oyimba otya akayimba n'omuyimbi omunene bw'ati ate n'osigala mu kizikiza? Anti akayimba ko ngeri gye kali nga kekasooka ng'abantu tebamanyi nnyo ate tetwasooka kakolerawo vidiyo. Mwakakoledde kati oba era temunakakolera? Kati twakakoledde vidiyo gyeri. Vidiyo gyeri etambula ne Bageto Kids bakakola. So kati kana kayimba go akawandiika oba Spice yali idea ya Spice? Kayimba koze nakawandiika. N'okamutuusaako? Nenkakola mu studio ne bakasanga mu studio nga kanyumye ne tukolagana ne manager ne tukola oluyimba. Obadde omaze okunnyonyola akayimba engeri gye mwakakolamu ne Spice Okay, so kati abantu bali tebakumanyi kikkiriza nti n'abantu basobola okuba nga tebakumanyi naye akayimba kaali k'amaanyi kijja kitya nti no tetwakutegeera? Ekyo kyosobola kumanya nnyo naye oluyimba bwe luba nga lwe lusoose oluyimba twaluteekamu ne tugezaako naye nga bw'omanyi bw'obanga osooka busoosi buli kimu kikaluba. TV zikaluba, radio zikaluba, abantu b'osanga abasinga abamu bakaluubiriza bambi ate abamu ne bagonza ensonga n'ebinyuma nga bw'okiraba. So how do you feel about this moment, the fact nti kati yeggwaliko TikTok omanyi yeriko owulira otya? Mpulira bulungi nnyo nnyo nnyo. Radio stations zikuyise, TV zikuyise, bablogger bakuyise nkakasa, right? Bwekiri. Kiwulikika kitya? Kiwulikika bulungi. Okay, bakuzaala wa? Banzaala Masaka. Masaka gyo kikubiranga gyoludde ng'okikubira emyaka 2. Ndi awo mbeera Kawempe eyo gye nkulidde Kawempe. Wow. So kati obuyimba tutegeddeko bubiri olinako kyalimpa nakade n'akalala. Linnya nina abaafuna Sindoni nina Musango nina Namukoowa nina Maziga Bowa nina Nkuumi ziweze ennyimba 6 kati ku YouTube. Kwegamba kati album namba? Album namba gyeri. Okay, so kati gwe ng'omuyimbi omupya eyakajja mu industry tukusuubiremu kiki kye tubeera tusuubira? Kyemba musuubira kwe bayimbira ebintu ebiwuumu kale bwe mba nga mbayimbidde bino ne mugamba nti birungi ate kati ngenda kufuba kuleeta bisukkulu. Eyo style gy'oyimbiramu bagiyita batya? Ngoma nganda, R&B bagiyitaani? Sigitegeera mwaba bimanya abayimbi. Kati oyo alinga oyo tutwani muyise Afro Reggae. Afro Reggae. Okay. Yeyo style eyo naye nga nsobola okuyimba R&B, Zuku ne nsobola okuba bandi kale bye byensobola okuba. So kati kano ka video ko nalabyemu omuwala omuzungu. Omuwala ono muzungu? Omuwala oyo ye Sindoni. Erinnya lye lituufu? Muzungu. Muzungu. Bannange sigenda kubeera nga mpanvuya nnyo omusajja no gwolaba mu kutema vumbavumba ng'ali mu bwangu okufa obufi nga tetunava wano beerayo ne kolekera bafanizi bo. Bannaye bafanizi bange TikTok buli omu. Bafanizi bange abali ku TikTok bannaye bambi kyemukola kyamaanyi. Ngenda bateerayo obuntu ennyimba nina Brand Beats yakoze. Ennyimba zo we ziri
kyo kyekituufu ngenda kubateerayo era bansuubiremu ebintu ebirungi bampe amatu banjirewo omubiri ngenda kubakuba endongo n'embwa yeesigama ennyama. So kati ani akuwandiikira ennyimba zo zewandiikira? Ennyimba ezo nze nziwandiika. Nyimba mpandiikira ddala. Oli muwandiisi wa nyimba? Ndi muwandiisi. Olinayo ku bayimbi abanene be wali owandiikiddeko ku luyimba? Ogyekako ke mwayimba ne Spice. Sirina nnyo mpozi ziri ebbiri ze nakolerayo Diana gye ziri eyo. Gye ziri tonnabazimuwa? Yazikola naye tannabazita ye. Tannabazita. Alinda obudde bwazo. Manyi buli luyimba luba n'obudde bwalo. Akayimbako kafulumye mu kisiibo ate nga ka mukwano. So kati muli eri towulira nga olinganga atannaba kutambula bulungi? Kubanga abagalana mu kisiibo tebeeraga mapenzi. N'ekisiibo kyakadde kati nikigenda kuggwa. Tuddemu tukuba endongo. Alright bakwano ngenda kubeera mbasiibula olunaku olwaleero no ye Ronald kennyini alimpa ate ng'alabika ndowooza ekintu akikwatidde ku level ya waggulu nnyo. Olunaku olwaleero aliko amagye agamukuumye, ali ne manager endongo basitudde endongo nange okubatuukako wano no wembatuuseeko bannange ntidere nga omusajja oba ate kiki nga wanyumye nnyo naye naawe eno ye vayibu y'omuyimbi gy'osseemu awanyumye nnyo. Ani akwambaza? Anyambaza manager. Banaye kati wasiibule. Akayimba konna kakola nga njagala kwagazisa abantu abali eyo e Bulaaya ewala nga njagala okubaagazisa eggwanga Uganda nti lyerisinga. Uganda okawuka osanga enkuba etonnya nga n'akasana kaaka kiri wano oka mu nsi yonna. Ebyadda. Jessica mwana wa nnyabo kuliko emugga wadde olesega bbo wampaako nyweko obwedda ndi mukubo mami nkulinda emmeme n'entunduga simanyi lwaki kitaawo yannemesayo ewaka okusooba konza obukyabuzi bandi bankusanga kaakati kenkulabyeko ddi ya mulongo ako kyonkolera wekirabo okwagala enzaali mpalo nadde amannya agewaka nesulira gaba ku mazzi era ngenda ng'omulimu nkubagita siribeera idola mu bidongo ndi wakabibuuza abamanyi ng'omulimu nkubagita siribeera idola mu bidongo ndi wakabibuuza abamanyi nabayo nabula omubiri naye ate no njagalako ngufuna kolo lavu nkalamata wadde olesega bbo wampaako nyweko. Tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeerwamu badama tulya muceere kasoli ne kawo African weather leka nkutwaleko bebe Uganda unogere nkene n'amapeera Uganda zabu nsi ya gurini Uganda zabu nsi ya gurini enkuba etonnya n'akasana kaaka sindo ninyweza wokutte weoba mbitonta weweke ku mugongo nze nkutwaleko paka e Uganda nze gye nzaala olusuku lwa seminti lusamatooke mawaate endagala njugulu z'okukowa tewali eka ntulina emigga n'ensozi emiti emiwanvu African weather tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeerwamu badama tulya muceere kasoli ne kawo ya